eyabadde ne King Saha bawunsa eyabadde ne King Saha oba obuzibu ono abuuziza nti ani yabadde n'obuzi ani anenyezebwa muyimbi atambula ne Kanyama nga mu butuufu nga tamanyi kyakola yandibadde muyimbi yazze n'omukuumi we tomutesitesa abeera n'abakuumi be abakuumi abeera ne poliisi era baba bamukiriyalinze poliisi nemuwa abakuumi ne babawunsa abayagenze ku kitongole kyabwe n'afunayo babawunsa abateeketeeka obulungi naye abayimbi balina ekintu kye bagunjawo batambula ne babawunsa baabwe nanze zinatambulanga ne pulezidenti w'abayimbi Eddie Kenzo nabeera naye ebbanga nno big talent okuva we yatandika nabeera naye emyaka egyawulira ddala ng'emeka natambulanga ne Haji Aruna Cream Production nga weeri ebbanga lyonna nembeera ne Haji oyo naye ffe tetwakolako bintu ng'ebyo bakanyama b'ennaku zino ne bakola ki natambulanga ne Chameleone naye nga nze sisobola kukola ekyo n'obuuka olw'okuba Chameleone agudde ebantu ogenda omugjeyo jjukira oyita ku mitwe gy'abantu ekigatto ky'oyambadde kirina amannyo buli wogwa mu bantu bali abantu bano olina engatta eno enkulubula gye bakulubula kati gomanye abantu abasigaze embale awantu awo n'olwekyo eyabadde ne King Saha bawunsa eyabadde ne King Saha oba obuzibu ono abuuziza nti ani yabadde n'obuzi ani anenyezebwa muyimbi atambula ne Kanyama nga mu butuufu nga tamanyi kyakola ye olw'okuba alaba Kanyama alina omubiri n'amugaana gwe musajja gwe olabika bulungi yambala bulaaka jangu omperekereko ngenda kuyimba kalenda ngenda kuyimba enabugabo basebo muleme kwonoona mulimu gwaffe omulimu gwaffe gulimu abantu abali trained obulungi wano wennyini tusomesa bakanyama tufuna abakugu ne bajja ne batusomesa naffe ebbanga litumaze mulimu kati twakuguka tulina abantu ababaddeko Iraq, Abu Dhabi, Afghanistan nga bwe batuuka eri ababadde Jordan bwe batuuka eri bakola training eya military yennyini bwakomawo wano akola mu night club nga bawunsa kati oŋŋamba otya tosobola kukozesa muntu ng'oyo gwe n'olonda omuntu ku kitundu oba mugandawo oba mukwano gwa mukwano gwo n'omugajja mperekereko tetuli basanyufu ku bantu abalonderera bakanyama abo ne bajja ne bavumaganya omulimu gwaffe ng'ekyokola tebakikola ki era njogedde mu kamera nga siri musanyufu ge mazima nabagambako emabegakaawo kwali eni skin ti omwana oyo yakajja mu industry yandize ne yeebuuza ku bayimbi abakadde bano abamaze ebbanga mu industry ababadde abakabi era ne mumugereza abayimbi balina okwebuuzaako ne bamadukisi baali bakabi ensi yonna ng'ebeewuunya ne baliriddawa ne mbagamba nti oyo omwana abantu bennyini abo bemulaba baalina b'ekigurupu ekyo kyemuyita eggaali kigenda mukyukira kimukube essaawa zino waliwo abaali bakole wali ensikini nga baali ku gaali ye bakoze kiripu owulira nga bagamba tujja kukuba ne bw'onoobeerawo watugoba olina empisa embi naye nga naakava mawulire nga mbagamba abo bennyini bagenda omukola ki omwekubira kati anyigambale kakati n'ono muganda waffe nabeerako naye mu Lion Island zammanyi nali muntu nsolo naye saakolako bintu nki ng'ebyo ffe training eyaffe twagirina era n'olwaleero tugigabidde ku bannaffe bakola omulimu omuyonjo naye gwe okulonderera Kanyama n'omuwa omulimu oŋŋamba otya ntakola ebintu bifaanagana ng'ebyo ffe tetugenda kukkiriza muntu kwonoona muki mulimu gwaffe ng'olonderera bakanyama eyo ebbali tujja kufaafagana n'omuntu ayonoona omulimu nga ne paapa yennyini abadde muki tulabye entambula gye batambuddemu bakama baffe abayimbi kubanga abayimbi bakama baffe tukkiriza batugabe batuwa emirimu naye ngenda okwongera okusaba baganda baffe abayimbi nti mugezeeko okulaba nga mutukozesa ffe nga ffe abakulembera bakanyama okubawa abantu abali professional kubanga obudde buno we tuli tulabye incidents nyingi nnyo ezikoleddwa mu kaseera kano akabaddewo ezitasanyusizza bannayuganda ate ng'oluusi kyalibadde omulimu gwaffe nga we tutuuse bwesiimibwa tetwagala kudda mu mbeera gye twalimu okubanga ate omuntu ayagala kuddamu kulinaana Kanyama so nkunga abayimbi bannakatemba baradio presenter ba TV bonna buli muntu yenna yabadde yeetaaze Kanyama ng'ali passion bapromota mwenna mujje mututuukirire ffe ekibiina ekitwala babawunsa kubanga kigwa mu kategole yange nze operation Kanyama yonna gy'oli olina okubanga otunula ono ye president waffe Bulega Umaru so nyongera okubategeeza baganda bange mwenna bakanyama nti twalabye incidence yabaddewo ku muganda waffe King Saha
eyabaddewo tutuukiriddwa naye ekyomukisa omulungi abantu abo babakubidde amasimu twabayise ku woofiisi so ensonga eyo tugenda kutuulamu tubannyonnyole butya mulina okuba nga mukwata abantu kubanga omuyimbi mukugwa mu bantu yaguddeyo ayagala naye kati ate goba obuuka ate n'olinnya ku bantu ekintu ekyo tugenda kitunulamu tulikola nga ensonga eyo tuzisootinga so Soweedi nga ku lukiiko luno ntuulako nga Wawero Fair tuli wano okuyita babawunsa mwena abali eyo ke kaseera ak'okumanyika ke kaseera ak'okulaba nti tumanyika mututegeera ensi yonna nti bakanyamagye bali mu Uganda mwena abali eyo mujje nga nnaku z'omwezi nga 3 tugenda tuula wano wenyini ku National Theatre okulaga ensi nti bakanyamagye bali akaseera kano bakanyama badde tebamanyiddwa naye twetaaga naffe tubeere n'omukiise waffe mu paliamenti gavumenti emanye nti bakanyamagye bali mu mulimu gw'amaanyi naffe tutonzeewo omulimu ng'abalala abatondawo omulimu guno omulimu gwanakyewa gwaffe naye ate gulimu ssente buli kanyama afunamu so saawa zino tubasaba mwenna bakanyamagye muli yonna mujje ku National Theatre musobole okumanya ani abatwala dirwe mutwalibwa muleme kubeera eyo nga bakyereeta mujje musobole okumanya we mugwa n'ekirala kyennyongerezaako ke kaseera ak'okumanya yunifoomu ki gy'oyambala bakanyama abali eyo mwambala yunifoomu otuuka ku kifo ne bakuwa yunifoomu yawo ng'ate oli wa security oba toyawukanye na nnyini kifo so kaseera kano tugenda kubakubira omulanga tugenda kubawa yunifoomu gye mugenda okwambala nga yeemu ow'e Kampala ow'e Mbale owa Arua owawa mwena mugenda kwambala yunifoomu yeemu mujje tugenda kutongoza yunifoomu yaffe gye baatuwa kale bingi nnyo ebibaddewo bakolegi bange bisinga babyogeddeko naye nze kanjogere ku bintu bibiri ekisooka nnyongera obbakubiriza nti babawunsa mwenna naddala abakyala ng'ennaku z'omwezi 3 tuli ku National Theatre twandisabye buli mukyala yenna abakyala olumu tumanyi okwerekereza n'ogamba ebyo kambireke kabigende naye omulembe guno gwakyuka buli kimu omwami kyasobola okwenyigiramu n'omukyala okyenyigiramu so mbasaba naddala abakyala ng'ennaku z'omwezi 3 tuli ku National Theatre ono wennyini we tuli olwaleero mujje tuwulire message yonna nga buli ekikwata ku bounce omusajja nawe omukyala kikutwaliramu kubanga tubeera mu bifo byebimu tubeera mu field y'emu kati ng'ekyabaddewo ku muyimbi omu King Saha mwakirabye kubisaamu ekifaananyi singa abakyala be babadde mu maaso awo abantu we baabuukidde oba we yabuuse n'agwa oyinza osigala gwe olina okubeera nga oli ready okwengeginga embeera yonna ebeetuuseewo singa gwe wabadde awo wandikoze eki so mujje ng'ennaku z'omwezi 3 twongere okwongera okumanya ku biki ebikwata ku mulimu gwaffe pozi n'okwongera okukuguuka mu ngeri gye tulina okugukolamu kyannaku nnyo twaviiriddwako paapa nti naye yali bawunsa naye omuntu omu bwagenda abalala tujja era bangi abameruseewo so mujje naffe twongere okunnyikiza omulimu gwaffe n'ogukola obulungi kyensuubira kye tulina okukola buli kigambo ekyogeddwa oba buli lukuŋŋaana lw'obeeramu ne babaako kye boogera obaako kyoyigamu obaako kye weeyongerako okumanya so ng'ennaku z'omwezi 3 tubalinze tetusuubira bawunsa yenna oba oli mu kibiina oba toli mu kibiina kusigalayo ate ne bw'oba oli mu kibiina olunaku lujja tutuuka nga tukyalina wookolera abantu mwenna naddala Bannayuganda mu mukyatusibyeko abantu n'osanga busanze omuntu ku kkubo olwokubanga alina omubiri olwokuba agenda mu jiimu n'omuga ajangu onkolere wano n'omuwa omulimu gw'obwa bawunsa kyokka nga si bawunsa tamanyi kyakukola tamanyi yadde okwandolinga situation ng'etuuseewo twongera obbakubiriza nti ebibiina ebiri registered mu Kampala bingi mulekerawo okusanga abantu kinnoomu ne mubawa emirimu bavumaganya omulimu gwaffe gye tuli beetegefu bakolera naye temujja gye tuli mulonderera bulonderezi ne mugenda ne mutandika okuwa abantu abatamanyi kyakukola mirimu ne bavumaganya omulimu gwaffe eno ye main okay tugende maaso amanya n'eddoboozi yenze Kavulwa Bas operation w'abakanyama bonna mu Uganda ngenda kwebaza olwa pulezidenti waffe kansooke mwebazeeko olw'okuba nti omulimu gw'otukozeemu obudde buno naffe okubeera nga naffe tuli bantu bulega umaru buli bawunsa yenna gy'oli w'omusanga respect big brother kubanga ffe bakanyama bonna mu nsi eno nga bw'otuula mu taxi mbabulira baganda nga abantu batutya ng'era abantu bakulaba bakwekweka
niyo muganda wange Bulega Umaru yasobola okutuula n'ayiya ekirowoozo n'agamba no naffe tuli bantu tunyoba kumaakuma n'atukumaakuma kubanga naffe we tuli wano. So bannange ekintu ekyo ate ng'olaba takomye ku ekyo buno obudde akulazi nti nedda atuusiza mu gavumenti buno obudde gavumenti etumanyi bawunsa ena gyali. So kakati ennaku z'omwezi nga 3 wiiki ejja mbakunga mwenna baganda bange mujje twongere okumanyisibwa mujje twongere okutegeera mujje omulimu gwaffe twongere oguwa ekitiibwa kigenda kwongera otuyamba okulaba nga naffe tufuuka abantu abamanyi mu ggwanga muno. So nga nyongera okuba nga njogera ku nsonga ya paapa bannange paapa ffe tulina omwebazanga babawunsa kubanga ye muntu abadde tasangika okuva nayogera omulimu nga guno kubanga ffe baali batunyooma ebyaddala ngira omulimu gw'ababawunsa gukolebwa abantu abalemererwa abataasoma naye obudde buno paapa ndoza mumulaba bibaddewo era obudde buno sobola tuli mu mukungubagira ne mwannyinaffe ku mbeera eno eriwo olwaleero. So nga ngenze ku point endala tubadde n'ebivulu embeera eno ebaddewo tubadde n'ebivulu ku boxi Easter Monday Easter kwennyini kitalo nnyo kitalo ddala tusaba omwoyo gw'emugenzi omukama agulamuze ekisa era kwe kugattako ne mwannyinaffe tusaba omwoyo gw'omugenzi ogwa Jennifer Mbabazi omukama agulamuze ekisa tubadde tetufunanga mukisa kukungubagira mwannyinaffe oyo naye olw'okuba nti paapa yaate muntu wanjawulo mu nsi yonna twagala tugatteko ne mwannyinaffe yatuva ku maaso nga naye yali atuula ku lukiiko olwa Uganda National Bouncers Federation. So bannaffe mwena babawunsa nsembayo nga mbakunga mujje ku National Theatre tugenda kubeera n'abakulu tugenda kubeera wano n'omukulu atwala ekitongole kya Uganda Police tugenda kubeera ne Director Crime Intelligence tugenda kubeerawo n'abantu bangi nnyo Minister okuva Minister of Gender Ministry gye tugwamu ng'abavubuka mukyala Peace Mutuzo tugenda kubeera naye tugenda kubeera ne Commissioner mukyala Juliana Naumo tugenda kubeera naye wano tugenda kubeera n'abantu bangi nnyo ab'enjawulo wamu n'olukiiko olutwala ba bouncers mu Uganda lwa Uganda National Bouncers Federation kyenva mulaba nga tutudde ffenna tetuliiko kibiina kyonna kubanga ebibiina byonna bitambula ne Uganda National Bouncers Federation. Mwebale nnyo mwebali eddala. Ekituyisiza meeting eno ey'aba bouncers bonna mu Uganda kwe kunyweza obumu bw'abakanyama ba Uganda, kanyama w'Embale, kanyama w'Eggulu, kanyama w'Ejjinja n'ow'e Kampala. Ffenna tubeere nga twogera eddoboozi limu n'okubamanyisa nti Federation weeri n'okubalaga obukulembeze bwabwe obw'ekiseera paka tunaatuuka okulonda obukulembeze obwawamu. Eno Uganda National Bouncers Federation obukulembeze bwa interim naye tulina obukulembeze mu maaso bwe twagala buli kanyama yenna gyabwe enyigiremu okwetoolola Uganda. N'olwekyo ekyokubiri twagala okulaga gavumenti yaffe ya Uganda nti bakanyama gye tuli era tukola omulimu gw'amaanyi nga tuyamba ku security nga tutambulira wansi wa Uganda Police. N'olwekyo basebo ne bannyabo kyekituyisiza olukuŋŋaana luno buli kanyama yenna ajje n'okututeekerateekera gavumenti nti abantu bangi beeteekedde naye bakanyama bakola omulimu ogw'ettendo kuyamba ku security ate nga mukimanyi Uganda eyimiriddewo ku security. So tubadde tusaba nti tujje tulage ekifaananyi kyaffe gavumenti naffe etuteekereteekere nga ebitongole ebirala byonna bwekola. Era tuli wano ne UNCC tugenda kubeera wano ne NCF Uganda National Cultural Forum ekitongole mwe twayita okulaba nga naffe bakanyama tubaako wawe tutuuse mbyenkulaakulana. Akasembayo twagala Uganda emanye ne bannayuganda nti bakanyama tukola omulimu ogw'omuwendo era omulimu guno gwe tukola tubadde tugukola nga tutambulira mu kitongole nga tutambulira wansi w'ekitongole kya Uganda Police naye nga twagala okusinga ennyo okufuna license babawunsa ba Uganda tubeere nga babawunsa abalala mu nsi yonna bwe bali. Mulaba katugeze nti bwe mulaba UK ina ekitongole kibayita SIA. Ekitongole ekyo kyemulaba si poliisi, ekyo ekitongole kya babawunsa naye enfuna gye bafunamu yanjawulo nnyo okusinga ate kuffe.
ffe wano Kanyama essaawa emu akolera 15,000 oli essaawa emu akolera $, akolera paundi meka 3. so n'olwekyo tubadde tusaba bannaffe ku lunaku olwo lwennyini mujja kulaba ekyenjawulo nti Uganda twagala babawusa bamanye nti twava ku leveeri gye baali batumanyiddeko eyokolera 15,000 olunaku oba essaawa emu tukolere ku ssente ensajja nti omuntu bwe tufuna license ne gavumenti eba etuuso tufunamu naye ku ssaawa zino gavumenti terina wetufuniramu ate nga tuli bangi bwe tufuna license kitegeeza gavumenti eba efunye wegenda okukola ki okutufuniramu yensonga etukuŋŋaanya ku olwo olunaku olwokusatu ffena bakanyama ba Uganda mwebale nnyo.